lwokuba twagala kumanyira n'obudde obukalu kati bwe tunatuuka kuli kya nsi yonna ekyembaawo kiri soft ffe tujja kubanga tugisamu kubanga tulinako n'ekimu wano mu Uganda newankubadde tekikyukira standard yennyini naye nga nakyo ng'ekyembaawo National Council of Sports bagituwadde era olumaliriza this hard training oba training ey'amaanyi eno ey'obugubi kwegamba omwana mu kifo ky'okukola ssaawa emu n'akola ssaawa 2 ekifo ky'okukolera ku ground egonda n'akolera ku harding eno kwegamba bwe tumanyirira ekyo kijja kuba nga tutuukirira mu budde bw'okugenda tekitubeere kyangu kuffe kijja kubeera kyangu kubanga tetujja kubanga tusika emiguwa.